Kale, sharing a video. Video eno njagala gikolera especially abantu abali mu diaspora. Amakujje gaffe agali mu diaspora mwenna mbadde nsaba muwulirize bulungi nnyo. Abantu abali mu diaspora mwe mulina access to the internet. Please, London wano wetuli, Ebungereza wano wetuli, waliwo bannayuganda emitwalo 10. Waliwo bannayuganda emitwalo 10. At least njagala video ene egende ku at least omutwalo gumu ogwa bannayuganda. Sharing a video, thumbs up video. Sharing a video, thumbs up video. Video eno njagala egende eri bannayuganda abali abawangalira UK, abawangalira Ireland, bannayuganda mwenna abawangalira UK, mwenna abawangalira mu diaspora. Muina access ku internet, manyi waliwo gundi ezigenda maaso ekamocha, naye ebyekamocha please, ebyekamocha bintu bye mulaba ate sibye mugenda okulaba. Ebintu bye mulaba ekamocha sibye mugenda okulaba, kubanga bana abasajja plan yaabwe ya kusazaamu ekibiina kya NUP. Nsaba otambulize video eno bannange mwenna bali mu diaspora muina access ku internet. Mujje muwulire information eno nzize nganguluba mbawe information eno. So please mwenna abawangalira mu diaspora, mwenna oli Kenya, oli Sudan, oli South Africa, njagala muwulire message eno eva wa president. Njagala muwulire message eno, njagala mutambuze message eno. Nkimanyi muve ku biri e Uganda, ebiri e Uganda chemba saba muwulirize, chemba saba mwenna njagala basaba nti ebiri e Uganda byonna biba bitaddewo nga cover up. Byonna bemulaba e Uganda byonna it's a cover up. Niba n'abasajja ekibiina kya NUP by Friday bagenda kubanga bakisazizaamu. Kino nkiddamu, ekibiina kya National Unity Platform by Friday bagenda kubanga bakisazizaamu. So mbegayiridde mbadde mbasaba please muwulirize obubaka buno. Bw'oba oli mu diaspora tambuliza video eno etuuke ku mukwano gwo. Oli Dubai, abaana b'eddeira mwenna ab'e Abu Dhabi, muve kati ku simanya biki. This is a war. Muve kati simanya tutambuza, simanya NUP card, simanya tumatiza abantu do. This is a war. This is mobilization. Batugambye tuwe mobilizing. So this is a war. Muve kwebe byonna Fred yabagamba, mujjukire Fred Rumbuye wano yabagamba. Ebigambo bya Fred abamu bitwala nti nno byaki. Fred Rumbuye yabagamba nti nga tusemberera bwe tuti okubanga bakola decision ku musango gwaffe. Kamocha bagenda kumuwamba. Kamocha banamuwamba ba declaring nti it's a crime scene. Kati Kamocha bagenda kumusiringa off. Ezo zonna office za NUP ze mulaba. Ezo zonna office za NUP. Gwe waliwo guno okukazi ogwekweka muramula tisimanya wadani. Wekweka mugundi muno ogenda no defending Besigye. Kikazi gwe singova ne ku gundi yange kuno. Ojja kuntamanjogera ebigambo ebigundi. Singova ne ku page yange kuno. Mwe muli ne Besigye mwe impossible okusazaamu gundi. Impossible waliola byekonga FDC bagirumba bwe batyo. Va wano jja wano obusiru bwo nkwegayiridde. Va wano jja wano obusiru bwo nze ndekanjogere n'abantu bange. Please take away your stupidity. So chembadde mbagamba nti Fred Rumbuye yabagamba. Fred Rumbuye yakola live wano n'abagamba nti mukimanyi nti nga tusemberera bwe tuti kubanga omusango guno basoose Judge Sekana ne bamuteeka under house arrest. Amasimu ge gonna ne bagajjako kubanga Museveni yagenze okulaba nadala bana abantu abamuli okumpi bagenze okulaba nga tebalina uwe yonna esazaamu National Unity Platform nga kibalama be bakola biri documented bulungi. Kati the only thing they had to do was
kujja kuwamba kizimbi headquarters zaffe bataddemu ebintu abo bonna be mbadde mulaba abo nti babala bayina exhibits bayina ebizibiti bye bayita ebizibiti bye bataddewo bayina ebizibiti bannange tambuza video eno bayina ebizibiti bye bataddeyo kati by tomorrow is the nomination day for NUP Gundi member of parliament ne baani so bayina ebizibiti bye bataddeyo ebigenda NUP bagenda jigulako omusango omugundi kubanga abo bemulabye abapoliisi abaliyo bemulabye abo ba fake gundi abaliyo bataddeyo ebizibiti ebitiisa bagenda kuteekayo emmundu bagenda kuteekayo grenade bagenda kuteekayo buli kimu kyonna kubanga abamawulire basoose ne babagobawo enzigi mubadde musala zaaki enzigi mubadde musala zaaki kakati mwe bannayuganda njagala obbagamba nti kati tutandise mission 2021 tugitandise wonna wooli oba oli luddawa mission 2021 tugitandise naddala nze nkomandi nga bano bannange mwenna abali e UK abe South Africa nammwe mutandike ekyammwe abe Kenya mutandike ekyammwe abe Southern Sudan mutandike ekyammwe mission tugitandise okitegeera nabagamba wano twabagamba Fred yajja n'abagamba nti bagenda kujja buli nnaku ewantu awo wabalumya ogundi bakwata buno bugundi buroyise embogga bakwata gano ga Latifu nga tebasobola waliwo offices ezimu ze babadde tebatuukamu kubanga bano ba Latifu babawa information nti mulimu office munda kyovola bezo office we bazze nga bazisala busazi bazze nga bamenye bano baroyise embogga babawaaki babawa information nti waliyo office munda eyo kati omusango gwe bagenda okututeekako gwakana akakofiira mbuka military okisegeera so njagala okubagamba mwenna bannange abantu mwenna bali mu diaspora abantu abali mu diaspora mutandike kati mutandike kati naddala mu abantu abali e UK Museveni tasobola kukola bintu bino tasobola kukola ku bintu bino nasigala nga embassy ye kya operating wane Bungereza tekisoboka Museveni tasobola kukola bintu bino nasigala nga embassy ye Pretoria kyakola tekisoboka mu abali e South Africa so mbasaba mwenna we muli mwenna Bobi Wine ali safe babadde batugambye nti Nubian Lee kasubire ne Nubian Lee ali safe plani yabo ya kusazaamu kibiina kubanga guli omusango bagenze okulaba ng'omusango tulina evidence yonna nti baforcinga mu forcinze kibalama tubadde ne evidence yonna nga tugirina nti kibalama baforcinga mu forcinge kati tuleetedde ebintu nga bwe bakwata Bobi Wine mu Arua ne bamuteekako emmundu kati lwaki njagala obbagamba lwaki bano abasajja ekintu kino bakikola nga tuli kumpi n'okunominatinga mind you aba FDC aba DP aba anti kana kamugisha muntu bonna government yabasasulidde sente za nomination abantu ba National Unity Platform bebagenze buli member of parliament ngasasula million 3 naye abamugisha muntu mugende mulabe nebigundi bebagira ebifananyi bebabagira ne bwaba kansala atalina bwali ayafunye ekipande buno obubiina bonna bannange bulinako tusiba tubagamba wano ne mugamba nti tuwalana babesije ba agenti ba Museveni bamawo ba agenti ba Museveni kati akajja obunaku kemanya mu abali ku National Unity Platform mwemanye mulekeraawo mwe true opposition kati ekibiina kyammwe kyekibiina ekyemyezi ebiri lwaki bakiteekako egundi bwetyo so muveeyo mwenna bannayuganda abali e UK mbayita mwenna tulina okumakinga sure nti embassy ya Uganda erandanye eggalwawo baddeyo obuvidiyo bonna tumaze obudownloadinga obuvidiyo bonna mu budownloading mubugende mubulage buli musije mubeeramu buli nsije mubeeramu obuvidiyo bonna mu downloading mubalage
ekibiina ekyemyezi ebiri FDC ya bangachi FDC lwaki tebagimenyeranga nzigibwe batyo Mugisha muntu nga yatambula okuva epaka kuze nga Mugisha muntu mwali muwuliddeyo wadde kansalayo gwe bakutte Museveni ffe twakola ki lwakuba tukulaga true opposition lwakuba buli kimu kyonna kyonna banyarwanda banno bobadde otambula nabo nga tebalina kye bakola ki ene enkofiira obukofiira olabe kutiisa butiisa enkofiira yokka olabe kutiisa butiisa kati nchemba gamba Museveni yatutega obunyeebwa bwa mirundi ebiri yatutega akanyeebwa whereby nti omusango gwa lwakutaano natutega akanyeebwa akalala nti nomination zaba MPs nazo za lwakutaano kati we have to lose one tugenda kinenga kino njagala okukibagamba nti ye Museveni ne bakwano be bonna ba planning basazeewo nupu bagisazeewo nga batutaddeko ebisango ne Museveni njagala okukakasa this time kubanga tubadde tulinda akalulu katuuke tukukuba akalulu n'ebyenda bikole kibi n'ebyenda bikwetokote ne kati nga bwosazeewo Harriet byekwaso mwenna bwoba oli UK wenna ng'oli ready tugenda ne wankubadde bakyalina bino ebya coronavirus tugenda kumachinga kw'embase ya Uganda e London bwoba oli UK please inbox me ntukubulire ki ekiddako tulina okufuula Museveni everywhere nga bwasuubira nti nno ye ayagala banna abatamukola ki ayagala bano babeesija baagala ebintu bye biyitewo tulina okufuula Museveni buli wonna omwomanyi relative w'omuntu yenna wagira NRM ng'ali mu diaspora gwe inbox me luno olutalo we have to bring it to their footsteps njagala okubagamba buli muntu yenna amanyi Museveni amanyi omuwe ejisima oli mukuseka wano nkulaba oseka oli mukuseka wano naye isima njagala okukakasa nti tokyasobola kati kuddawa tokyasobola kudda gundi tokyasobola kudda Sweden oli mukuseka mwepanka wano nti muli b'amaanyi lwaki temuleka ekibiina ne kibeerawo isima mwepanka wano nti muli b'amaanyi kamala okuyitayo wano omwami omu wano